Alright, nkuletedde ebimu ku byabadde mu nteeseganya wakati wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine n'abakungu abamu mu gavumenti ya USA. Gwandaba bampita kali lugambo Promax. Simple MC nga bulijjo mbeerawo wanene okutuusaako okutegeeza ebyo ebimu ku byotagenda kulaba ku TV oba kuwulira ku radio za wano naye nga gwe munnayuganda ndaba wandyetaaze okumanya what is happening. Yensonga lwaki tubaawo. Nyongera okusaba nti tambuza, teekako share, yita munno, subscribinga ate tappinga notification bell osobole okumanya what is going on. Oluvannyuma lw'okulekulira eggwanga Uganda n'ategeeza bannayuganda nti agenzeko mu mawanga g'ebweru okwongera oku-engaginga ne different stakeholders mu nsonga y'okumaamulako na kyembalirayo Kaguta Museveni. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine amakanda olunaku lw'ejjo yagasibye ku Capitol Building. Eno bwabadde bwakiro nga tuwe bakatufuluuta omukulu yabadde mu Capitol Building ng'ali mu kwogerezeganya kuwayawayaamu n'abamu ku bantu ababeera eyo mu ffumbiro nga tetumanyi eri Amerika. Gwe bisinga byolaba Amerika byekola oyinza okulaba oyinza olowooza biva mu kisenge kya Donald Trump naye gwe ssebo bannyabo Kyagulanyi yabadde mu ffumbiro ensonga za Amerika gye zifumbirwa. Now nakoze video eno nga nkugamba Kyagulanyi ali ku Capitol Hill era gye eri ku YouTube channel yaffe yava Strange kw'ossa ne Empire Online TV, Facebook ne ku TikTok. Kati nkuleetedde ebimu ku byayogeddwako oba ebimu ku byatunuuliddwako mu nsisinkagano eno gwe atulaba. Njagala ovuga vidiyo eno. Ekyo ekifaananyi kyafulumye ng'ali wabweru. Kati gwe ssebo bannya bandaba nzikiriza nkutwale munda nkutegeeze ekyabadde mu nsisinkagano eno. Gwe ssebo bannya bandaba. That is one of the pictures ebyakubiddwa nga Kyagulanyi amaliriza emu ku meetings zeyabadde nazo mu Capitol Building. Zabadde multiple meetings naye awo yabadde amazeeko emu. Era gwe ssebo bannya bandaba muganda waffe atambula naye right now mu ggwanga eri Amerika amanyikibbwa nga Kasiri Ashraf abasinga gwe mwakazaako erya Miracle. Emu ku proof ono Kasiri ali proof ku Kyagulanyi byabadde ng'ayogera. Kasiri y'omu ku bukakafu era nkiwa singa Museveni asobola otutuula wansi ne Kasiri Ashraf Miracle asobola omugamba oyagala ssente mmeka ogamba abantu nti tebakkuba ssasi. Kasiri Miracle asobola okuba omugagga omuvundu. Now Kasiri Miracle omu ku batambula ne president mu ggwanga lya Amerika ayise ku mukutu gwe ogwa Facebook n'atutegeeza eno post yagikoze 6 hours ago nga president yakamaliriza one of the meetings. N'atutegeeza Kasiri mu post ye n'agambye on Capitol Hill today His Excellency Bobi Wine met with a bipartisan team from both Democratic and Republican members of state and House of Foreign Committee. Okategedde ekizimbe Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine kye yagenzeemu eyo eringanga Parliament Building ya Uganda. Ensonga za Amerika ziva mu aka akazimbe kolaba aka akalinganga ekereziya. Awo wava omuliro we wava omukuta nti Amerika eri mu Iran esabagula nti Amerika eri mu kuba Iraq nti Amerika erumbye Gaddafi. Ensonga zivaawo we batuula awo wali Supreme Court waliwo offices nyingi nnyo kwekyo ekizimbe ezisalawo Amerika byetambulirako. Now mu post ya Kasiri agambye in a candid and constructive engagement His Excellency Robert Kyagulanyi emphasized the urgent need for comprehensive review of US relations, highlighting the continued erosion of democratic principles and the persistent violation of human rights and civil liberty by state agencies in Uganda. Kati wano njagala owulirize post eno wano wakulu eno post nkulu
era ekinyusi kiri waneeno kamale n'okuka highlightinga. Agambye mu kwogerezeganyaamu oba candidate kitegeeza ki? Naye mu kwogerezeganyaamu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine president essira alitadde ku bwetaavu bw'okutunula mu nkolagana ya Uganda ne US. Era wano ng'anokoddeyo okwononebwa oba nkyogere ntya okwononeka kwa demokrasiya oba n'okutyoboola eddembe ly'obuntu okukoleddwa ebitongole bya gavumenti mu Uganda. Now, wagambye nti comprehensive review of US-Uganda relations nenzijukiramu akagamba ako nka highlightinze comprehensive review of Uganda relations and US nenzijukiramu. Senator omu abadde afuukidde muhoozi akayinja mu ngatto yayogerako statement eno. It's high time the US starts reviewing enkolagana yaayo ne Uganda. Kino Senator yakireeta. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kyekimu ku byataddeko essira bw'abadde mu meeting eno n'abasajja. Bassebo ne bannyabo, gwe wenna akyazoleya omulimu Kyagulanyi gwaliko, njagala nkubuulira ebigambo bino. Bantu bangi nnyo abakikoze kino kyakola. And trust me, results have been seen and witnessed. It may not happen today, tomorrow, next week or next month, but what I can assure you is something can happen. As we talk right now, ku mulirwano banneiba baffe e Rwanda, gwe ssebo bannya bandaba ebintu si birungi. Ngezezaako kugoberera stories ezitambula e Rwanda. E Rwanda, amagye g'e Rwanda, that is RDF, Rwanda Defense Force, America yaga sanctions. Ngenda kuleetera list y'ebintu ebingi ebibaddemu amagye ga Rwanda nga biri mu US bye baasiizinze. Era ne wobanga okolagana ne USA ne bakizuula nti oyina akakwate n'abo bye basanctioninze, gwe naawe bakutekeramu blacklist. I strongly believe Muhoozi Kainerugaba cannot come right now ku mikutu gye egya social media n'atandika okubanga abalaata oba n'alaga akakwate wakati wa UPDF ne RDF. Ekyo kyo kisaako omukono ku basajja kye baakoze RDF. So right now people have started distancing themselves from the RDF. Wabaddewo omulimu gwe babadde bakola, oba is it in Brazil, amagye ga RDF nga ge gagulimu. Bassebo ne bannyabo baabatisse. Contract ebadde yakamala omwaka gumu bagisazizzaamu ne babateeka obbazze waka. So buli ggwanga erina relationship ennungi n'Amerika liba litandise okukwewala singa Amerika ekuteekako envubo. Kati gwe ssebo bannya bandaba wano we tuli. Now mu post Kasirye gy'ataddeyo agenze maaso n'agamba nti he further called for a stronger international oversight, urging international financial institutes to closely track public funds allegedly misused by a regime of Yoweri Museveni and to ensure accountability for public office implicated in such abuse. Agenze maaso n'asaba ebitongole byonna ebibadde bikolagana ne Uganda nga bigiwa ssente okwongera okutunuulira oba okunoonyereza ssente ezo kizibadde zikozesa, era batandike n'okusaba ensaasaanya y'ezo ssente, because Bobi Wine abadde ng'akyogera lunywe nti ssente zino abazungu ze bawa Uganda omusajja azikozesa kwongera kuopuresinga, kunyigiriza na kutulugunya banna Uganda.
era n'agamba nti n'abo bonna abadde benyigidde mu nsonga eno bakolebweko ng'obuyinza obulagirwa. Oba kyennyonnyodde kyekyo ngezaako nnyo okulaba nga mba nnyonnyola obuntu buno because ensonga zino bassebo ne bannyamu, ensonga zino nkulu nnyo nga gyenkomezza. N'agenda maaso Ashraf n'agamba additionally he recommended that the US Treasury and the State Department impose targeted sanctions on individuals responsible for human rights violation as a necessary step towards justice, accountability, and the restoration of democratic governance in Uganda. Ayongedde maaso n'asaba nti US Treasury ne State Department. Now, bino bitongole bibiri. Waliwo ekitongole kye bayita US Treasury, waliwo n'ekitongole kye bayita State Department. Era byombiriri we bikutunuzaamu omudumu gwe ssebo oba nnyaba ndaba kaba kalabaaye. US Treasury esobola okukugootaanya nawe n'okikakasa. State Department naye ekola kyekimu. Essaawa zino gwe kibuuze eggwanga lya Rwanda we yali afuluma eggwanga yagamba nti we are looking for targeted sanctions. Oli ayinza okugamba sanctions zigenda kukola ki? Aneta mbongo bamusanctioninga ng'akyaliko. Yes, osobola okuba nga bakusanctionize n'osigala ng'otaayaaya, naye gwe ssebo oba nnyaba ndaba waliwo embeera Katonda gy'asobola okukussaamu. Bano abantu bwe balwala bassebo ne bannyabo basibira eri because bamanyi ewali obujjanjabi. Simanyi oba okategedde. Amannya bampita Simple. Tukwatagane later on.